We begin with a proposal. I, Eliel Julia, being a returning officer from Mukono District, pursuant to National Women's Council Act, Cap 318, declare Compost Shinge Lilian duly nominated as candidate for chairperson Mukono Women's Council, Mukono District. Congratulations. Thank you. Nate proposa kwa mukyala Rubina Muwonge nga mukujjamu ofisi eno okumuleeta omukyala mulabyemu obusobozi ate mu myaka gy'alina ng'agenda kubayidinga olukiiko luno lubeere nga lubeeramu omulamwa n'okwongera okubabulira obulungi tutambuze disitulikiti yaffe ey'e Mukono kubanga mukugu siniya ate abitegeera. Chairperson wa district. Secondinga Muwonge Robina, Vice Chairperson Mukono District. Mukyala mukozi ajasobola otugaidinga era mutaddemu omwesiga. Robina okuva e Kasawo County Council Chairperson nga nyimiriddewo okuvuganya entebe ey'okubeera Vice Chairperson wa Vivian Obusinze okubeera Vice Chairperson wa District eno eya Mukono. Nina obusobozi era manyi nga nja kuweereza bulungi abakyala ba District ya Mukono. Eliel William, being returning officer from Mukono District pursuant to National Women's Council Act, Cap 1318, declare Muwonge Robina duly nominated as a candidate contest for Vice Chairperson, District Women Councils and Committee, Mukono District. Congratulations. Kobusinge Vivian proposing Natalie Margaret okubeera Secretary for Finance. Natalie Knight. Mu second nze okubeera Secretary for Finance kubanga
bwe natunudde mu ttiimu gye nnina nga mukazi mwesimbu mu kikwatagana n'ebyensimbi. So ne muteekamu obwesige okumuleeta tukole naye kakiiko y'anatukwatiranga ensawo. Rosette Nalima. Secondinga Manchale 90 grade okubeera Secretary for Finance nga tumulabiramu obwesige tutuweereza bulungi. Kaneesimbyewo okuvuganya ku kifo kya Secretary for Finance omukwasi w'ensawo ku disitulikiti ya Mukono. Omulimu nja gukola bulungi kubanga mbadde ngukola okuviira ddala ku LC1 mbadde muwanika n'obukiiko bw'abakyala ebibiina era nga ndi muwanika ne guno omulimu nja gukola bulungi nga Katonda ye mubeezi wange. I, Eliab George William, being returning officer from Mukono District, pursuant to National Women's Council Act Cap 13-1118, declare Nantali Margaret Knight duly nominated as a candidate contest as district as vice chairperson, district women council and committee in Mukono District. Congratulations. Secretary for District eri akakiiko k'abakyala ba Mukono District. Kubanga omukyala mwangu wa kufulumya message okusindika obubaka ku sipiidi, buli muntu n'afuna program z'okugenda okutambula mu budde. So tubadde tukola naye era ku council. So musekendeza okubeera Secretary for Publicity akisobola era akituula bulungi. Robina Yerinya nga nsekendinga mukyala Nalima Rosette, mulabidde ebbanga lya myaka 8 nga tukola naye ebintu eby'enjawulo. Mukyala mwangu ate amanyi bino ebya digito messages azisobola, buli kimu akikola mangu. So muwagirira ddala era musembera ddala okubeera Secretary for Publicity owa Mukono District Women Council and Committees. Naneesimbyewo ekifo kya Secretary for Publicity nga nja kukisobola kubanga nsobola okwasaganya ensonda zonna ezikola Mukono, so njasobola okuweereza abakyala ba Women Council ba Mukono District ng'owa mawulire waabwe. I, Eliab George William, being returning officer from Mukono District, pursuant to National Women's Council Act Cap 13-18, declare Nalima Rosette duly nominated as candidate to contest for election for the office of Secretary for Publicity in Mukono District. Congratulations. Olunaku olwaleero tusunsuddwa nga abakyala b'e Mukono abagenda okulembera abakyala mu Mukono District. So twebaza Katonda ntusunsuddwa. Tetunnamanya baani abavaayo okuvuganya naye batugambye zinatuukira saa 12 nga tutegedde ani avuganyiziddwa, naye nga twebaza Katonda nga ttiimu eno bwe mugiraba tumaze okunominatingibwa era tugenda mu kalulu. Batugambye okutandika olunaku lw'enkya tunoonye akalulu, okulonda kugenda kubeerawo ku Lwakutaano. Programu z'abakyala nsooka okwebaza Yoweri Kaguta Museveni, President waffe omulungi, olw'enteekateeka ennungi gy'atuteereddewo ng'abakyala. Ekyamazima tweyanzizza, atusoosowazizza nnyo. Programu z'abakyala nnyingi nnyo ne ku Ggombolola we mbadde ntuula kuba era nze mbaddeyo nga n'abakyala w'e Ggombolola. Nga tulinayo okukola ebibiina by'abakyala nga mbasayiningira ssente za UWEP, ssente za PDM, nga bingi okujjako ng'omuntu tayagadde bwagazi bikoze era waffe abakyala benyumiririza nnyo mu bukulembeze bwa Vivian Lwaki. Nti Yoweri Kaguta Museveni yatuteerawo omuti gye tuddukira ne tunoga ne tutwalira abakyala programu ennungi ezibongerayo. Lw'enzooli tubadde tumufuna nga tulobinga zino eza emyoga, ekidda kyonka,
Museveni president yatugamba okuwa abakyala abanaku abateesobola family eziteesobola era ewaffe wenjogerera nti buli nnyumba at least erimu akakadde kamuze Yoweri Kaguta Museveni. Obutabanguko mu maka kiva ku bwavu. Omwami ayinza okufuluma n'agenda ne yeetetenkanya mu kasitenseni n'afuna amuwaayo 10 n'anywa akacupa ka walagi naye omukyala ewaka n'asigala nga talina kyafunye. Naye tugenda kwempawalinga abakyala okubanga baliko kye bateekako emikono. Babeeko bye bakola basobole okweyimirizaawo kuba omukyala bw'aba alina akasente ke mu nsawo tasobola kuleka baana be kufanjala. Ate era n'omwami bw'akomawo amanyi nti omukyala yateeseteese. Y'ensonga endeese okukulembera abakyala b'emukono kuba empawalinga babeeko ne bye bakola. Nze Eliabu George William, returning officer owa Mukono district. Leero tuli ku conducting nomination y'abakyala ku district level, district women committee ku level eyo. Era mubona tuyina nakanominatinga ba candidates 5 bana kubo ba NRM ku portion ya chairperson, vice chairperson, publicity ne secretary for finance, and then one independent candidate nominating ku office ya secretary for finance. So kuva ku macha buli kimu kitambula bulungi, tetunaba kufunako any case yonna. So it has been a peaceful process generally, yes. Tukafunayo candidate owa NRM, tukanominate candidate owa NRM. Neche chimu ku vice chairperson, chechimu ku publicity secretary. It's only kati kifo cha secretary for finance wetufunye mu candidates babiri, NRM and an independent. Kubanga kibowa abantu bana basunsuddwa nabye basanye okugoberera mu kaseera kano akokunoonya akabi. Era leero lunaku lwa nomination entirely, and then campaign zijatandika enkya. Era zijatandika enkya paka lwakuna. Era nsaba abo awanabeera kwefuga wanabeera competition bagobera amateeka era bamenye sure ati mbu campaigning within the electoral guidelines. Yes. On Friday, campaigns are beginning tomorrow, and it's going to be by secret ballot. Okay? Yeah, so the offices that are going to be contested for, we shall be aware about them by the end of the day, depending on the people who have come for nomination. But then campaigns will begin tomorrow, and they will end on Thursday at 6 p.m. And on Friday, elections from our compound here. Yes. So I wish you all the best and success. Thank you. Yes. Encouraging and advising the candidates and their supporters to act within the election guidelines and campaign. The campaign is strictly from 8 in the morning up to 6 in the evening on the campaign days. Okay, of course, normally bribery is not accepted, and we are only having the chairpersons from all the sub-counties, those who won, plus one PWD representative from the people who will be the electoral college for this election. So that has to be a total of 19 voters. And among those 19, those are the same people who are going to stand as candidates. So I don't expect a lot. These women have been performing very well from village to the districts. I don't expect district to yes, and yet you have come very well. So I'm only saying that let's keep it up. Yes. So I wish you all the best.